Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Leero njagala tutunuulire embaata eyo. Embaata eyo nabalagako emabegako awo ng'eri mu kubiika. Olwaleero eyaludde obwana nga bwe mubulaba. Esookera ddala embaata nkambwe nnyo ogikwatira ku bwana wadde ku magi, naye obudde obw'ekiro ate obeera osobola ogikwata, obeera osobola okukwata ku bwana tewabeerawo buzibu bwonna. Obeera osobola ogikwatira bulungi nnyo ku bwana tekufaako obudde obw'ekiro. Ekintu ekirala embaata eyalula obwana bungi nnyo, ebiikira ddala amagi agawerera ddala. N'olwekyo nga bw'olaba obwana obwo buubwo buyitirivu ate nga n'amagi agamu twagaggyawo kuba yagazzira. Ezira nnyo tekkiriza gikwatira ku magi, bw'ogakwatako egalekawo n'egenda n'ebiika ewalala. Ekintu eky'enjawulo ekirala ky'erina tebikka bwana bwayo nti ebubikkire ng'enkoko bw'ekola. Tebikka bwana bwayo, bwebaka bbali wali nayo ne yeebaka ebbali. Ekyo nno kya njawulo, embaata tebikka bwana bwayo. Bwefaako bwokka era nga bw'olira bw'ogamba nti ndi kaana ka mbaata. Enkoko enkulu bw'emaamira n'emaamira obwana ebubikkira munda, naye embaata yo tebubikka, ebuleka bulesi ne bwebaka awo ebbali. Kakati ekintu ekirala kye njagadde obbalaga, embaata eno obeera olina okutunuulira obwana obwo nga yakamala obbuzaala lunaku nga lumu, obeera olina okuggyako otunula ku mimwa gy'embaata, obuto obubaata, kubako akantu akeeru obeera olina okukaggyako nga bw'olaba bw'otyo, obeera olina okukaggyako nga bw'olaba bw'otyo, oba olina okukaggyako. Ebiseera ebisinga bw'eggyako naye obumu bulemerako, kati kikulu nnyo obeere ng'ogenda obuggyako, ogende ng'obusunako nga bw'olaba tuli mu kikola awo. Ekwegamba ogitunuulira nga bwe nkugambye nti obumu bw'eggyako ate obulala bulemerako. Si kirungi embaata eyo kukula n'ako akantu ako akabeera aka white akabeera ku mumwa. Era n'ekirala embaata eyo era osobola bweweza obwana obwo buweza nga wiiki emu, wiiki bbiri, kikulu nnyo ogiggyeko omunsuti ogende ng'obusikako nga bw'ogenda okulaba awo. Naye kati wano ate bukyali buto, olaba emabega awo wewati awo osikako obunsuti obwo n'obuggyaggyako, lwakuba kati eno bukyabulamu. Olina kubusikako nga buwezezza nga wiiki emu oba wiiki emu n'ennaku nga 3, obukwata obwana ogenda obusiikako obunkiro obwo obusikirako ddala oba obwoya. Kwegamba oggirako ddala obwoya obwo n'obusikako ku bwana bw'embaata obwo bubeera obuto. Kikulu nnyo obulabire, obeera ojja bukuza bulungi. Naye ky'olina okumanya embaata eyalulira ddala obwana buyitirivu, naye eky'obulabe nze ekyamalako pulaani kubeera nga tebubikka, kubukuumira munda kufuna bbugumu. Kwegamba bwefaako bwokka mukitegeera. Ekirala embaata eno eky'enjawulo ky'erina okusinga ku binyonyi ebirala, emanya mukama waayo. Kwegamba emanya abantu bano beebeera nabo ewaka, esobola obbamanya bulungi nnyo. Kwegamba wano mu kubeera ng'okwata ku bwana nga bweyisa bano abalala ate ggwe si bwekuyisa. Ebiseera ebisinga emanya nti ono ye mukama wange, okusinga ate ku nkoko. Embaata ekyo ekisingirako ddala, era esobola okumanya nti zino enkoko za waka, zino si za waka. Weba esobola ozzikuba ezigobera ddala n'ezigobera ddala ewaka. N'olwekyo embaata ekyo Katonda yagikiwa, kwegamba etegeeramu okusinga ku binyonyi bino ebirala eby'enjawulo. N'olwekyo njagadde mbeere nakyo nga nkibabuulira. Bwebwo obwana bw'embaata nga bwe mubulaba, njagadde mbeere nga mbubalaga nga bwe mubulaba. Eyalulidde ddala obwana buyitirivu bulinga 13 ate nga n'amagi agamu twagaggyawo yakazira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256, mugende mu maaso n'okugyegattako.